Kakati Sebo, nawulidde mbu government offers one way ticket and $1,000 abayikola self deportation. Kiri kiti ekintu ekyo? eh, Eh? buli aliwo wasigala mu bukyamu nga abagamba mugende mugaanye agamba okwanguya omulimu nga tetukukutte wewa genda mu ka app kali awo Biden yakakola bakayita ka CB bagiyita CB Custom and Border Control Protection kagalinga ka app abali bava Mexico bali registeringira agagenda mu registering nti ndi ready to go bagenda kuweereza ticket eddeeka naye mbu olukumi bajja lukusindikira ngo maze ofuluma olina obbakakasa nti ofuluma balyoke bakuwe kati alinga agamba nti agaba incentives to encourage you fuluma nga tetunnakukwata otwanguyize kuba bwe tukukwata towona oli wiringi okugenda tiketi yekutawaanya tugikuwe tukuweyo n'olukumi kati kalinga akantu okalya tokalya kati gwe ogamba nti nze ngwa n'omuntu nga ntiiru nga bankutte weebali siva wano Omusajja akaayo oyo omusajja oyo atabuzidde ddala. eyo yeddiiru Kati y'olukumi self deportation nga koti yansalira nzireyo nga wafuna eriyo n'omuntu ng'ali wano naye nga tagendangako na mu kooti eriyo omuntu nga yabuuka kisenge n'ayingira ng'abikooye nga ndaabayingira obuyingiza abo bampita wansi akugamba nti gwe fuluma n'omuntu gwe baawa deportation order kesi yo yagaana bakugamba fuluma ye agamba bw'oba omanyi nti tolina status akugulira etiketi ogenda akuweeyo olukumi oba omulinda gye kati ye agamba bwe najja nja kuyisa bubi tukutule eddiiru nkugulira etiketi oteme mbu naye bwe naakusanga nga omaze oligistering ogamba ndi ready to go tiketi gye nninda mbu ŋŋenda kulagira ICE baleme kuyisa bubi buli ali mu sisitimu ng'agambye ndi ready nninda tiketi genda temumudetaininga kubanga amaze otulaga nti ali mu layini oyo temumulya mumuleka aparkinga ebintu bye bulungi mumuwa obudde yaligisterinze alinda tiketi na lukumi agenda don't detain that person aparkinga temumukaluubiriza kati siri mu sisitimu saaligisterinze ŋŋenda oli awo oyo naye manyi kye bakola abantu kati bakwata omuntu ng'anesiya tenabamutwala Louisiana oba Texas kolaki detention centers singa ziri mu south ku boda ya Mexico eyo wansi south gye zisinga kati buli gwe bakwata bagezaako okulaba nti baba bamanyi looyawo ayinza okuba mu kitundu mwoli ne famire ye eri mu kitundu mwe bakwadde ne support mu bino ebibuga ebiri democratic support ebibiina bino ebyo ebirwanira eddembe ly'abaasayira mu biki kati balina ekintu nti bwe bali omuntu esiyatu ekiro ennyonyi beekutaddeyo Louisiana be bali e Boston we batwala Texas they are distancing the gap between your support resources ne zikusupporting bakube nga bakufunza bakusayiningisa ebipapula obe nga tofuna due process eyo bwatu bwabakola abantu abasinga be bakwata bali thousands of miles awo okuveeka teriyo omuntu gwe bakwata nga nosete bamutwala mu detention center ya Northwest one olumulya owuli omuntu bamulidde okuddamu bamuwa chance abeeko gwakubira essimu bakubira looya aba famire essimu akugandi Louisiana detention center kati looya okusinzira wana gye Louisiana cost eba nenne abalina client aba famire kati wobeera eyo abakufunziza bagamba osayininga kino okkiriza nti kudipotinga biki kati bayinza okusayiningisa ebintu nga tolina idea what you are saying nga bagaziyiza gaapo olugira teri due process nga akufuluma batikano omukazi ni 24 hours okuva lwe bamukwata within 24 hours yali amaze otuka Mexico kati option ennungi eriwa self deportation oba mbalinde bajje ebyananka kati olukumi lukola ki anti okusinga okubajjeeke anti era bye bimu ogenda n'obutagenda era okugenda bakutwalira ku nnyonyi y'amagye ya bwereere naye luno tiketi gye mungulira naye mungulidde ya bwereere kakati nze ŋŋamba ogamba ngwa n'omuntu anti
anti kakati wano bajja kukwata bya kivandiro nga teweetegese n'ebintu bye tonnabiseetinga naye wano weweeseetinga n'ojjayo akasenteko ku akawunti n'otambula nako ddala okunkuba jeeki ku street naye kati omuntu ng'essaawa zino tolina status oba okyakoza ki ssente ku akawunti oba wazijjako dda olina okuba nga waggyeko ssente nga n'amakeesi wagasibwa gali wakyaliiwo nti bwe mba sikomyewo buli wenfuluma mu nju keesi ezo ziteekanga ku mmere olina kuba kati olina okuba nga oli steady olina oba nga wava ku mmotoka nodda mu public transport kuba it is very risky naawe okuvuga emmotoka naddala mu bibuga ebirina 287 omusajja bakupuling over anything otaninze bubi okyusiza layini bubi abantu bwe batyo babakutte omuntu ng'omanyi nti ebintu si birungi essaawa zino olina okuba nga emmotoka wagiteeka wali olinnya baasi kuba tebambushinga public transport ng'olina by'otobeeramu obeera mu bbaala ng'onywamu n'owulira oli what do you mean gwa olina kuvaawo vaawo ate ngendako mu kakirabu kirabu bazisalako tebazisalako ebyo tebabisalako nyizo gamba ngendako mu conference biki tebannabisalako babadde byo tebannabisalako oba those are private businesses outside bayinza okusalako outside ebweru bakusalako outside the club basobola okukusalako naye kati ababeerawo bonna bagenda ku identifyinga nti ono olina okuba nga yuwe target bakubala naye bagenda kuzingakawo basiba akantu bwe bati bage buli muntu tulage ono omusajja we Salvador kyabadde kitya omusajja we Salvador oyo yakoze amawulire kati ali ku international level atuuza abakulembeze obwayo omusajja we Salvador oyo omwami ono ya revokinga gye bayita Aliens Enemies Act etteeka eryo lya 1798 baalikola nga liwa pulezidenti obuyinza okudipotinga abantu b'eggwanga lyonna Amerika lyeba nalyo mu lutalo era lyakozesebwako mu World War I ndowooza nettu Amerika bwe beerwana n'eggwanga yeewala okuba nti abantu b'eggwanga liri beerina munda muno baba bapayinga allegiance to the other country bayinza okukola rebellion naaba nga alina entalo bbiri ng'abali munda beegugunze nga bawagira ensi yaabwe eri kati etteeka eryo limuyamba olutandika olwana naawe nti nwana naani ne Canada buli mu Canada oba tokyalina protection yonna eya due process bakukwata bukwasi nga bwe babaze wamu babakwata baba deportinga kati Aliens Act yagirivokinga n'agamba nti aba MS-13 baganga members abava Venezuela babatwala nti they are attacking America ba invading America okuleeta drugs n'ebintu byonna bye bakola mbu kati lulinga ng'olutalo oluli wakati wa America ne Venezuela kubanga America terina nkolagana na Venezuela tebalina na deportation agreement kati ye n'alivokinga Aliens Act eyo n'akwatiramu abantu 100,000 bisatu naye tasobola badipotinga Venezuela kuba tebalina deportation agreement n'abatwala El Salvador mu komera lya maximum prison kati bw'abatwala eyo atwaliramu Guy oyo gwe bayita Abilegoyo Garcia yalina withholding order naye nga ye nzaala we El Salvador naye ate eri yatwalayo baki ba Venezuela kati amutikkiramu ng'alina withholding order kati bamugamba ya violatinga court order okutikka omusajja oyo bagamba bamukomyewo bo baloya ba gavumenti bagamba twamutwala tetwaviolatinga court order twamutwala by accident twamutwala by accident kakati bw'amala omuteekayo nga accident bambaga bamukomyewo ye kye yakola ng'ayita omukulu pulezidenti wa El Salvador Nayib Bukele ng'akyala wano nga banywa kacyayi ng'amugamba buli muntu gwe ngenda okuleeta njagala abantu abali wano iriga aba Venezuela aba MS-13 mbaleeta obansibire basobola batwala Venezuela n'abalala bonna bennina ye yali offer gye kati omwaka bamuwa 6M bakola deal like ya 6 million omwaka n'amugamba abaleete n'amugamba ninamu ne ba homegrown criminals abantu awanya nga nzaala yawana ba citizen nabo simanyi oba mbakuwe n'amugamba ekifuba nina wagazi ddala nsobola n'okola extension kati
bano bamugamba Trump bakuwana kwata omutuuze omwo omufulumya omusibire bweru w'eggwanga ojja tuwulira kati mwe batwalira omusajja oyo ng'alina withholding order kati Supreme Court bamuwaabira Supreme Court esooka ne mugamba osobola okutwala abantu abo under Aliens Act naye after due process erina okubaawo kubanga that is the fifth amendment mu constitution bw'okikola you are violating the fifth amendment kati mu kunyigiriza ennyo Supreme Court yamaze n'emugamba tosobola kukozesa Aliens Act stop it violates the fifth amendment kubanga abantu bonna batikira mu Aliens Enemies Act tebafuna due process genda mu court kukwata kukuba eri Salvador naye bagenda omuyimiriza ng'ebisatu bimaze okukola okunyikayo kakati omusajja oli bagamba bamukomyeyo yagambye nze ndi ready omukomyawo naye gavumenti yemulina gwe twagiwa yerina omukwate mukole ki emuze emutuwe gavumenti emutuwe kuba tetulina buyinza yingira mu Salvador ne tumutwala bwe twamutwala twamubawaali tulina obagamba mutumuwe naye pulezidenti waabwe yabagambye nti oyo omuntu embeera ze mukyamu to be allowed out okufuluma ku street so tali redde mutuwa bwe batwe babazanye syndicate court bo bagamba mukama waffe court tuli redde omukomyawo as long as government y'e Salvador emutuwa tukkiriza twamuteekayo mu bukyamu naye pulezidenti weeri yagambye is okay here nja mulabirira ate jjukira eri ewaabwe amanyi g'essente ogalabye kyekyo wekiri nawulira yadipotinga n'akaana akato ebadipotinga omwana alina brain cancer anti kati omuzadde bakwata nga tolina mpapula bababuuza oyagala abaana obaleka oba abaana tobatwala kati baleka oli akola echoice kuba beewala okubaga nti badipotinze citizen kati teri muzadde gwe bagamba baana bato myaka 4-3 abaana obaleka bayo citizen oba obatwala that is your choice bonna bagamba mundeke ngende n'abaana bange naye imagine omwana alina brain cancer 7-year-old obujjanjabi bwe bwonna ne medical record yeeriwa babadde bamujjanjaba abasajja bano baatika omukazi n'omwana oyo ebizibu tebimanya nnyumba mbi omusajja bwe yamaze ogamba baba Canada baregisitalinge ne Brazil Omubrazil n'agamba Omukanada ajja amwagaza return ticket Canadian agenda Brazil nkwagaza return ticket ne $10,000 ezo ne visa tyate kikyata visa nti lwaki police naye yagireese kugenda sebo Brazil waawo olina okuba ne visa electronic visa ngeno gye tusaba igenda e Kampala ne return ticket tayagala bajja na wanuwe balisigala abagaza tuwe ng'alinamu n'10,000 ezokulya ng'agwa mu kamwanye abantu babitadde ku Mukanada n'Omukanada naye yandirugadde oluggi oyo mu Brazil yes Brazil Southern America naye se bwawaze agalireyo North America naye alina onnyenyamu n'abalaga nti ne West wa kukanyuga kasooto akira ka order kave no wammwe omukulu yasabye appointment aliwa ajja omulondo omupya eyalondeddwa ajja wano boogere yamuyozaayozeza n'amugamba ekyokuba taking over 51st state akirowoozeeko owe Canada Trump yamugambye njagala mubeereyo 5 mwemu musobole oba obulungi kirowoozeeko nga muyozaayoza kuwangula okulonda mu Canada bagifuula state yammwe ya5 ng'ate basinga obunene osobola nza n'okuwasa erikyala eddene ng'ate gwe mwana kati twogende ku ICE model egikozesa etya
ne police okwata abantu bakola batya no IC eno 278 eh 287 gi IC program mode eyo kati eyo gyolaba 287 gi it is like a section mu Immigration and National Act section eyo ekkiriza IC Immigration and Custom Enforcement okudelegatinga Migration Enforcement Authority to local police agencies nebawo obuyinza bagikwasizeeko okay kwati section eri mu Migration Act kati bagirina mu models bbiri mode ya jairo modo basobola okujja mu state buli musibe gwolina nga yali migrant nga alina omusango oba wamusalira oba alinda court hearing oba ali ku bondi oba ali ku remand ne balabika nti bo bamwongerayo tebalaba lwaki abeera mu state prison biki nga already mu ggwanga alinamu mu bukyamu kati bo bagamba bajje n'abantu abali mu state prison babatwale then party ey'okubiri bagiyita like a force multiplier IC kati eyo yo olina okuba nga ebibuga ebimu ne state ziri mu agreement ne IC okubanga poliisi oba wa bibira oba wa fisheries ng'asobola okukuyimiriza oba poliisi akustopinze tolina tabu oba tokubye indicator oba biki kati bwe bakola agreement eyo ne 287 gi eringanga agreement between ICE tugeze n'ekibuga tesiyatu ne sheriff departments ezenjawulo ne police departments ezenjawulo kati ekkiriza police local police ne bajuwa ne program mu computer zaayo nga bwakuyimiriza nti Faruku nkulabye owetawali nga tolina indicator bwakubamu ava ku information ye ne badde ku license n'asobola n'okulaba migration status yo oba oli mutuuze oba oli green card oba biki kati wobeeramu akantu konna akukwata n'akuwa ICE kati lyetteeka lye bakolagana nayo ne Florida county zonna mu Florida ne university zisinga obungi kubanga omusajja wa Florida governor ali bwati ne Trump kati Florida yo mu nnaku nnya we baali roki nga bakwata abantu 8 Florida nga Florida polisi we kuyimiriza bwetyo oba okubya akataala asobola oyita owa ICE aba yennyini akolesinga n'akutwalayo naye etteeka lino eno 287 geyo section mulina okubanga musayiniza agreement police department eyo katogenda kwekanga Washington state yene yaffe yo state yaligoba terina agreement ne ICE Oregon tekirina ne California tokirina ne kati Massachusetts olabawo Massachusetts mulimu ebitundu ebimu mu balirina Boston nga city teririna kati omuntu waba avuga mu Boston kizibu wa police okuyimiriza n'agenda beyond oyise mu kitaala tolina taabu kwakoma ali ku mateeka galiko kaaga ekibuga ga forcing naye kati olaba nga aliwo county oba gye bayita Bristol County mu Massachusetts eyo sheriff's department eri mu agreement ne ICE kati omuntu okuba owe Boston n'ovuga n'ogenda mu Bristol County sheriff department wa Bristol County asobola okuyimiriza lwa indicator n'akuyisaamu ne gundi n'aba jairo aba collection department bwe baba bakulese bulesi nti ono kiki nti alwanye nga tebana ku processinga kuyingiza balina okukeberamu balabe status yeriki bwe tolina status nga bagamba abayisi nti waliwo badde batuletedde wano balwanye bulwanyi naye muleka mumwetaaga bwe bali mu agreement kati eyo mode eyo ICE Trump gye yali ayagala gye nakuga nti ayagala police ebeere involved mu buli kimu kati ebibuga ebimu byabigoba ebibuga ebigirimu byebyo nga Texas kati omuntu olina okumanya wawooli naki kyokola okumanya olimu amavuunya wali badde tovuga na mmotoka eteriko taabu oba kuvuga reckless olina okumanya nti area mwendi erina agreement with the ICE 287 G bagisigning kitegeeza ko police byempulira nti bajja ewaka ne bakonkona simaye ku mirimu kiri kiki ekituufu ICE tesobola kulomba private business okujjako nga balina warrant okova wa judge search warrant tebasobola kulomba private business naye basobola okulinda mu public areas
like babadde bakwata abantu mu kooti kati babakkirizibwa okugenda ku kooti ne bakebera mu records nga bagawulinayo kooti earring ku bintu birala ne bajja ku kooti ne balinda baba bamanyi tebalina we bagenda kujja naye baba balina warrant of arrest basobola okujja ewakaabo naye zino private business balina okuba ne court order okutaking over private business bagisaleko natejjukira era eriyo etteeka erifuga ba private business owners okubanga oba bakukutte ng'okozesa omuntu ali mu bukyamu irigo nabo balina fayini ezaabwe kati balina okutagetinga nti eno business oba Asian store eteeka okuba erina abantu betuwaagala ne bafuna wale ne bajja ne bagisalako. Nawulidde Boston awo mbu we bakwata nga olina gw'okozesa fayini bazintroducinze mbu ate z'amaanyi ze baleeta etteeka liba mu Amerika yonna tolina kozesa muntu ali mu bukyamu naawe etteeka lennyini likukwata olina okuba bagiyita N9 something gwe wenyini naawe likukwata ng'omukozesa naye okusalako bizinensi yo balina okukubala ne bafuna warrant of arrest ne bajja ne bagizingako otherwise ICE teyinza kujja ne blockinga in mu private business no weteeka teribakkiriza naye era nawo naye nga enkola yo gimanya eri impunitive mu balina ebintu ebimu bye bakola nobalaba nga balooya babakwatidde mu bukyamu kugamba bamanyi okunyigamu kifuulannenge ne bagirayisaamu buyisa ate bagabana bamayigula nti oba tebajja kumanya kati omuntu alina okuba nga alina backup w'amateeka n'agamba baasalako bizinensi yange tebandaga warrant of arrest kitegeeza oba olina w'olwanira kati kino kyempulire kya real ID yeriwa ID butokkirizibwa flying from one state to another state. Real ID bategeeza ki? Real ID is a federal law requiring kati nga bwalaba omutuuze luli obadde okozesa no ordinary driver's license gye tulina okugenda nga Canada mbuuka genda Boston from one state to another ngenda Mexico nga nkozesa kukozesa kaadi naye okuva driver's license tetubadde tukozesa across states okugenda mu conference ebyo bwe bityo holiday kati olwokuba nti state zezizigaba federal egamba for security reasons erina ebimiisinga kati federal eyagala etukolere ID nga ziriko ne ka chip nga bw'oba olinnya ennyonyi gy'olinyisa eri enhanced driver's license kati nga bw'oba olinnya ennyonyi oba ngenda Canada ngenda Mexico gy'okozesa naye bagiwa citizen olw'ensonga citizen bw'oba togirina ogenda kukozesa passport yo kati citizen bw'aba talina gundi ID kitegeeza aba alina okulagayo passport kati kigenda kuba kizibu nnyo omuntu okuba nga okozesa passport mu internal travel ngenda Boston passport ogenda wawa ogenda crossinga Canada passport kati basazeho bakolere citizen real ID egenda omutambuza which is federal issued ziri ze tubadde tulina zaaki the state kati bagenda gya advancing ng'egatta eri twin one ekola mu federal ate gy'ovugisa kati anaaba atagirina ojja kuba tusobola kugenda nga mu military bases ezo federal offices nga social security protected offices nga oba togirina toyingira kati bano aba green card being a federal ID kubanga green card is a federal issued owa green card teweetaaga funa real ID owa green card bw'anaaba ayagala nga genda e Boston ngenda mu conference ngenda wa buli lwagenda olinya ennyonyi agenda kutambulanga ne green card agenda kubanga abadde afuluma eggwanga kubanga yo yennyini eri federal issued najjukira wa green card olenda aba alina passport y'ensi eri kati agenda nga kujja nakyo ne green card gy'alagayo n'alinnya n'alina waka permit naye asobola olinnya ennyonyi kubanga waka permit nayo is a federal issued ID baba bakugyeko engalo okugikuwa n'okukuba obufaananyi n'omuntu alina waka authorization naye agirinnyisa ennyonyi kati ani gwe babadde baagala ottayiza mu mbeera eno kuba ndabanga bonna abali kiriya kati abantu nga badde nga talina legal status oli mu remove wekimanyi nti kati omuntu abadde mu remove nga alina IBN entono abadde yasobola okwegendera e Boston nga bw'ayagala asobola okwegendera any other state ali mu remove abadde asobola otambula
kati omuntu nga oli muri move oli mu America mu teri akugaana kuva gundi kuva California kujja New York kuva New York kugenda Seattle towetaga olinya bulinnya nnyonyi olina drivers license yoyinza okuba obadde okyagira nga traveling between states oli okay naye kakati oyo tajja kusobola kutambulira waggulu kati ndi kwasayiramu tebinnadda akatabo bakakwata ate ndi kwasayiramu sikkirizibwa tambula nga wasabu meeting asayiramu njagala genda ku California tosobola kusobola lwa nsonga tolina green card naye bw'oba oli kwasayiramu nga bakuwa waka permit olinyisa waka permit n'ogenda okay naye lyo aliwa wakati nkyalinda na sabu meeting nga tebannakola ki oyo tatambula kati tasobola kutambula kubanga ku airport bagenda mugamba green card work authorization oba passport eya America oba real ID kati awaliwo limitation mu ntambula so bino byatandise jjo nga musanvu byatandise bannange etteeka lyatandise ate waliwo executive order yagambye ba truck driver balina okuba nga bamanyi oluzungu kiri kiti ekyo truck drivers bannange olina okuba omusajja yagambye kati ekigenda okubaawo truck driver ogenda kukeera enkya nva Idaho yasinga okulima obumonde obuzungu akati otisa obumonde omusajja agenda kuyimiriza executive order omukulu yagiwandiise ng'agamba nti ayagala ku boostinga road safety English proficiency agyetaaga for truck commercial drivers license Obama yali yayimiriza ekintu ekyo kyaliwo n'akijjawo n'alowalinga n'etteeka luli wa green card ne citizen nga muvuga truck ne baddira n'owa waka permit kati akola ki agivuga agamba abantu balina obuzibu bwa border patrol ku weighing scales zino abasajja tebasobola kwogera kigambo kyonna ku border patrol aba crossinga border tebalina communication omusajja agenda okuyimiriza mukulu mpa ku permit yo ajjayo ka kaadi manyi buno bulinga nga bumatatu akakulaga ati kuliko emmeeza katugeze kuliko emmeeza eriko ekikopo akugamba mukulu palu buulira wano kiyimiridde kitya wano olaba ki ng'omugamba the cup is on the table agamba ajjayo akalala kuliko akameeza wansi w'emmeeza eriyo kapa ng'akugamba ate wano bw'otunula buulira otandika the cat is under the table kati amala kugaaka akati ogenda kumpandiikirako eyo sentence gy'ova okwogera kwata peeni impandiikire wano ng'owandiika the cat is under the table kati obuzibu we bujjira yongerako the cat is under the table amwentaayi ogateko mbadde ngamba yandi employees bantu abasobola okwogera ennimi ennyingi olusipaana n'oluzungu nti weba nvuga truck nga mmanyi lusipaana kitegeeza ono ofiisawo ayogere mu lulimi lwe mmanyi than me okunteekako olulimi lwesisobola on 20th January yawandiika executive order declaring anti English is the official US language yasookera ddala okuwandiika English the official language kakati agamba atalumanyi America giveeko togenda vuga bumonde buzungu nga tomanyi kwogera luzungu genda mu kamere license commercial driver ngikugyeko abawuba tebabakuteeko bali ku truck driver anti ajja kujja eri mu truck akugambe genda ovuge kana akamera akayidde buno bumonde tobusobola executive order yagiyisiza ku mmande ali e Kampala ng'ayagala avuga truck mu America so kayiga oluzungu okuva e Kampala naye bya kisiru akatabo kali ke tusoma akuvuga truck akenkananga wano bunene I think commercial driver okaso omuntu asoma akatabo kano nakola knowledge test
n'akamala n'olyoka ogenda okola skill mu wiiki singa 6. kakati oba abasajja abo bwe bagamba batasobola kwogera luzungu akatabo kano baakasoma batya? oba wabaddewo amakoono manye amasomero g'abalashalasha mangi biki agabagwira abo baba basomesa mu nnimi zaabwe kyagabaddewo amakoono agasomesa tracking yaabo. nawulidde mbu Trump imposed the suspension of green card application. Green card application yazaba yasuspendinze process green card zaba ba refugee ziriwa ba refugee omuntu eyajjanga osaba refugee ewaffe eriyo entalo ziruse famire religious biki byonna byonna ebisabisa omuntu refugee status bonna abaali bali approved nga bagenda bawa yagambye processing yaabwe issuing muyimirize okuprintinga green card zaabwe. njagala kulaba nga wabeerawo executive order yagisayininga 20 years executive nga requiring additional vetting of visas and green card applicants n'abaasayiramu nabo yagambye abamanyi omuntu wasayiramu bwebeera approved ayisawo omwaka gumu n'alyoka ateekamu application ya green card. ezo zonna yagambye bayinza okuyimiriza ayagala ku vetting ndowooza nti Biden yabawanyi yagambye old naye jjukira mu January mwokka baafuna 9,200 applications mu mwezi ogwo naye yagambye toddamu printinga kintu kyonna twagala additional vetting. nawulidde ICE esindika emails ku ba student ate baloti babasindikira ekintu ky'aba student ekyo kiwanvu banki kunyonyola entya kati olaba amasomero agali mu America waliwo program gye bayita student and exchange visitors program. buli ssomero eriyingiza abayizi okuva ebweru w'eggwanga international riri mu programu eyo. kati programu eyo eri managed by Department of Homeland Security ne unit yaayo neya ICE. kati omuyizi bw'ajja bakuwadde ekifo n'otwala empapula zo whatever gy'ofunye visa n'oyingirawo. kati bw'oyingirawo balina online database bagiyita student and exchange visitor information system. eyo ye system online database tracking activities za student ngoze address yo academic progress compliance nti olina kukola waaka 20 hours byonna bibeera omwo. kaakati Trump kyeyakoze abasajja ba Trump kye baakoze badidde abayizi over America eri mu bayizi akakadde kamu 1.3 students abali ku student visa. kati baatajetinze abayizi mu universities nezakulira ennyo obwekalakaaso gaza biki ebyo okusinga ze bafokasinzeko ne bakwata abayizi nga 4,700 oba 5,000 ne babateeka mu National Crime Information Center eyo database running wa FBI National Crime Information Center ne babarunninga. kati eyo National Crime Information Center bw'oba wasibwako oba nga wali charged omusango gwonna erinnya lyo libaamu. if you were ever been arrested oba omusango gwali discharged oba waguwoza n'ogumala oba wasabinga ekibonerezo erinnya lyo likola ki liboomu. kati bwe bagiraaninze omwo buli muyizi oba alina DUI oba alina violation ki oba red ticket oba alina reckless driving erinnya lye lyabadde flagged. kati buli yabadde flagged nga bamugjamu mu online database gye bayita student and exchange visitor information system they unplug you. kati bwe bakugjamu amasomero gagenzo ng'okukeberamu nga gakola routine check nga bwe gakebera ng'abayizi tebaliimu. kati bwe bamala okubakebera ng'abayizi tebaliimu nga bakugamba Farouk tokyali mu online database emanagingibwa by ICE. kati bwe bamaze nga basindikira buli gwe bajjeemu email self deport before we arrest you. kati abaana babadde bafuna bufunyi email self deport before we arrest you naye nga tamanyidde ddala lwaki.
naye nga jjukira eriyo omuntu gwe bafulaginze naye ng'omusango gwali dropped oba yafuna DUI lawyer n'agiwoza oba bamuarresting reckless driving naye ng'emisango abaana bye bakolakola bavubuka bye bimu ebintu ebikolebwa even other batuuzewa busangosango kati Omusajja bwatyo akaaye. abaana n'atandika okubanga akola alivokinga gundi zonna student visas zonna naye kati gwe abo abaana obamanyi the 1.3 last year alone they generated $440 billion mu US economy. But they are like clients. Ate olowooza basomera bwereere. Baleeta ssente. Naye omwana gwe wakwatira ku speed avuga speed omwana oba assault obusango basic busango bukolebwa other communities n'Abamerika bwe bakola bagenze babajjamu eyo online database kati amasomero bwe gabadde gakola routine normally ekintu ekyo kibadde nti essomero lye lifollowing ebintu bye byokola bwe liraba nga tosoma oconcentratinga mu kukola nga bakugamba lye liripotinga kuba galina okuba nga gali compliant ne government policy be bakugamba nti tokyasoma oba wava mu ssomero tosoma lye libuulira Department of Homeland Security nti ono takyali mu class for semester gundi nekujja mukati osobola okuba nga mu passport yo olina mu sitika ya student naye nga bw'oba toli mu eyo online database kino obanga alina ekyo yakyenswa kubanga eri yekabezwa kati essomero lye lirina okugamba baali lye liripoting omuyizi atakyasoma omuyizi eyaddayo n'atadda omuyizi gwe baasibye ng'alina omusango yakoze ali mu kooti it is always the university ye reporting mu DHS ne bakujjamu naawe kyavudde eri amasomero tebagabuulidde abaana tebagabuulidde obwedda bajjamu bujja abaana ne bafuna kyayos abaana bakubira abazadde nti banzigyemu online database banzigyemu essaawa yonna bankwata email bwe ziyingirawo abaana bomu bafulumirawo nafunye no ne tayita empya sikyali Richard Kakande oliki sebo waliwo we Boston yawo yankubira essimu tumala otema kye twali tufumbawo ne tugattagatta muga agenda webuuzeeko ku looyo olabe naye nze bwe ntyo bwe njiya kati ngaddamu nga nkubira essimu nga ngamba maani ekintu ky'oŋŋambye okimanyi nti olinga eyabadde ali mu mutwe gwa looyo kyennyini kyaŋŋambye mbuki akati yavaawo nga ŋŋamba wayi kyali kiwanvu kyogera ku mpewo yali alina kyagatta naŋŋamba kakati tukubala nga Seattle best street lawyer street migration lawyer oli street lawyer kati Seattle best street migration lawyer tewaba office tukimalirawo mu koona n'entema teriwo ensayininga teri kusayininga alright fe ebintu bwetyo tukikola wano naye nga mugana wange njagala tutemeeteme ekigenda mu maaso awo right now because abantu bansabye bangi nga baŋŋamba tuleetere ku update eziri e US tutegeere ki ekitambula ekituufu ki ekiriwo bye tuwulira bikwatagana n'ebyo ebiri ku ground. Trump agamba ki kalulu kaddivi akalulu honestly ali silent talina kye yakoogeddeko publicly naye nga DV 2026 yafulumye nga 3 abawangudde bawangudde era bali mu kujjuza zi DS260 zaabo then ne DV 2025 ekyatambula mpaka Sebutemba kati eno yakomyewo yejjo otandika mu Sebutemba w'omwaka guno manya mu October so abawangudde bajuze DS260 zaabwe information eyo yonna tetugenda gibaddiramu wagiba wadda balina kugenda bugenzi mu gospel live ne bafuna videos mpozi bafeeyo nnyo ku social handles zaabwe okuziteekamu nga ziri ku alaali migration essaawa zino batunuulira nnyo social handles zo bw'oba olinamu bino I'm standing with Palestine ate biki ebintu ebyo biyinza okukulabisa kuba abantu babadde bapositinga ebintu we stand with Palestine biki ebintu ebyo Free Gaza bw'oba obirina ku mukutu gwo abasajja babikunyigira kati enkola kati mokolase katono mu nkola ya Trump
afugamu engeri ya kifirika. So social handles embassy kumpi since January abadde teba interviewing abantu naye twafunye confirmed information nti by June bagenda kudda ku green card babadde baconcentrating nnyo ku family visas so wabadde no DV2025 ebadde slow nnyo Okay. naye nga statistics alaga bakagabako ndowooza 50% of the visas Eza green card green card eza DV2025. Okay. So kujuza abantu bafunye namba nene mu Africa. Bantu bali 800 bali mu 900 naye tekibatiisa. Okay. Okubeera ne900 tekitegeeza nti olina abantu 800 bakuli mu maaso. Okusinziira kantu ako bwe bakazanya amubeeramu gaps. Kati okugeza bwe bazanya abantu abo ne bageza ne baga nti Africa bapuulinze 200. Kati 200 basooka ne babasika ne babasayininga case numbers. Naye nga tebannagenda mu detail specification kulaba ani kafaananyi kyakafu. Kati bwe mbaba bonna obaselecting tuselecting 200 ne bazasayininga case numbers then ne baziza mu system okutandika okulaba Faruku akafaananyi kalamu naye omwana gwe yagattako kafu drop. Ono luli yazanya mufumba alina abaana azeemu azanya ate kati ali single no children drop. Kati bagenda odropinga ng'omuntu gwe babadde bakuwadde case number ya 800 yeyabadde enamba nga wano wakati basudde abantu 200 ng'ebiri naye bwe basuula abantu 200 teba adjusting nti ono abadde 700 muleete kati afune position ye 400 enamba gye bakuwadde ogisigaza naye tekitegeeza nti woba olina case number 800 olina abantu 800 abakuli mu maaso. Jjukira visa ziri 500. Yeah, so enamba ennene is not a big deal. Pozi nabo ndowooza tewali nnyo kyamaanyi. Ebisingawo information mugimanyi mpozi bw'oba weerabira confirmation number yo osobola okugendako ku system okwo n'ogikola ki? Nateekamu detail enfu, nateekamu simanyi date of birth, simanyi byali bikyamu kati oyo storage. Era eyo baba bagenda mu dropping. Alina kola agala kola amendments. Yaba kyekimulidde. Simanyi mpozi ng'ogenze mu bw'abalooya n'okola amendment e Kampala n'ogufuna bagiyita court order n'ogenda nayo ku interview eraga nti eno yali entuufu it was a mistake ebyo ebintu babikola. Okay. Economic update eri etya? Economic update. Economy etambula etya? Omukulu economy in the last 3 years since 2022 GDP ya America yashirikinze kya okuva 2022 tutudde kibadde tekinnabaawo naye balaga abakugu mu economics nti yeesise. Kati banafa batusinga mu economics batugamya ezo sign eziraga nti agenda gikuba ekimu. Okay. Then unemployment ali mu 4.2. Presidential rating ali ku 41%. Eyo research yakoleddwa Forbes ne SSR abakola polls mu election ne mu politics bagamba rating yali ku 40% approval rating is the lowest in the last 70. President bw'aba mu 100 days in the office bamureviewing ne balaba publicly survey abantu president omulimu agukutta atya in 100 days amalako obadda mabega. Kati omukulu bwe bamukozeemu survey mu bantu bagamba ali ku 41% naye in the last 70 years mu president bonna in the first 100 days of their office teri yali abadde mu 41%, so is the lowest in 7 decades. Ekiraga nti abantu si basanyufu gyali. Okay. So alina 41%. Emirimu gitya? Unemployment tuli ku 4.2 ekyali steady nga jjajja Biden we yagireka. Okay. Ne economies ezisinga bafulumiza the 5 greatest economies. List tewagirabye. Ranking ye economies zikyasinga okubeeza amaanyi. America yasigaddeyo waggulu mu namba emu.
China, namba 3 Germany, namba 4 California, namba 5 yabadani. Oba mulimu empiso. Temuli mpiso. Ale nga bagamba abantu bakyakola ewammwe abantu bali mu kutya abantu unemployment eri ku 4.2. India yagenze mu kifo kya 6. So economy etambula bulungi. Economy ebadde etambula bulungi. So ndowooza bawulidde awo. America, China, California, Japan, India. Canada ogiwuliddemu? Canada sigiwulidde anyway. Kati bino bya banene. Okay. Okay. Ebyo bya banene. So far awo wetuli. Tugenda ku deportation of Palestinian student. Omwana we Palestine ono gwe badeportinga student. What happened? Kyekituufu ekigenda mu maaso mu America. Palestinian student activist oyo Muhammad amaze wano emyaka nga 10 mu America. Green card order. Abadde yakagraduatinga mu University of Columbia. Naye ye yaleadinga strike ya university okuba Free Gaza, we stand with Gaza. Nga bamulaba mu biseera bya Biden. Kati omukulu ono bwe yagize nga bamukwata nga ba government egamba ali engaged mu anti-Semitic activities, is a terrorist sympathizer, bwapulikinga anti-Semitic ideologies ezaba Hamas na Hezbollah. Naye kati ebyo byonna bye yakola okukola public rally n'awagira banne tuwage ali covered by First Amendment, freedom of speech and freedom of assembly. Kati bagenda omulwagala omunyigira mu kooti balooya be ne bakikuba ne bamuteeka wali weddu nga tebalina we bamuyisa. Ne badda mu green card application ye ne bagamba bwe yali akola green card application ya withholding information about employment ne participation mu pro-Palestinian groups ng'akyali ewaabwe. Ekintu ekyo kiyinza okusazisa mu green card yo. Kitegeeza we withhold some information about employment history. Ne bagamba that is a mispresentation. Kati we bamukwatira bwe bati. Lawyer, judge n'ayagala obbagamba nti bwe baba balina evidence balina right okusaza mu green card. Kati federal judge yali agezako kola okulabika nti amuwaayo. Kati we bamukwatidde awasingira ddala obukulu bamukwatidde mu Immigration and National Act. Waliwo section yoba eba 234 egamba it renders any alien deportable if your actions and activities pose a threat to United States. Kati ye clause gye baleese. Naye nga balooya bakyalaga nti temudiportinga omwana ye bamudiportinga lwakuba yakola ki? Yagira n'awaga ekintu kyagaza ekintu kirimu kwagala muzannya. Kati Secretary of State Marco Rubio aleeta provision eri rarely used mu foreign affairs emuwa obuyinza ng'awandiika memo ng'agiririzingira mu kooti egamba the Secretary of States has reasonable grounds to believe your presence or activities would have potential serious adverse foreign policy sequences to the United States. Kati yo clause nga foreign secretary yagireese alina obuyinza obwenkolommeredde okukuba mu ttooki n'agamba your presence or activities would potential cause a serious foreign whatever kyonna nti erina foreign policy consequences to United States. Therefore nsazaamu green card. Kati ne bagenda mu kooti esookayo yagamba mu mufulumi musinze ne bajulira ne bagenda mu appeal court. Akyali munda ali detained but eri mu kooti. Tebanamu deporting at for now. Kooti baapiiringa ne baholodinga deportation ye for some time. Naye nga kooti yagamba mu mutwale musinze. Naye ng'ekituufu omusajja ye talina musango kyaliwa. Okay. So ebyo ebintu ebiri. Oyo bwatyo bwali akoze nnyo amawulire wano.
kitegeeza ebyokwekalakaasa mu America bigenda bivaawo storage. Mwekalakaasa naye kati bano kye babalanga abamu ba student abamu ba green card holder kuba okwo kwekalakaasa n'abaana ba citizen baakulimu naye kati talina kyasobola kukolera mwana citizen. Alina kunyweza ono oba gwe yali ayagala. Anoonyamu be baali ba king lead be baali ba ring lead abaana abo abava mu South be baali ba ring lead ate nga ba student visa abamu ba green card. Kati akwata ba ring lead naye ate ne bumuba mu citizen talina kyamukolera kuba talina kyagenda mukolera kati yanoonyezaamu abanafu. Okay. So kyekyo ekiriwo ku musajja oyo. Ate ono wadi owa 54 gwe bakwatira awo sitaka. Emisaza Wadi oyo omukyala namuwadde yafulumiddeko mu New York Times oyo ya mukyala oyo yava Ireland nga wa myaka 12 bw'aba aweza around 18 years n'akwatibwa ng'alina drug ne bamukyajinga 2 felonies ez'okuvolvinga with drugs. Kati yalina n'emisindimazi endala emisango egyo emitonotono okunywa midde biki gyawe back in 2007 8 20 years plus case. Kati afuluma agenda Ireland kulaba taata we is like a die bw'aba akomawo bamulira ku kisaawe kubanga bwe baraninga mu system baali bamulaba ng'ali flag. N'ekirala kye bamwakyuzinga nti ya failing to notify Department of Motor Vehicle about address change. Yali asusse ennaku 10 ng'avudde ku address kwasula ng'ali ku ndala. So emisango gye yali detained esitaka n'abagamba emisango gyaggwa nali decriminalized emisango egyo si kyagiriko ne bamuta ne bamusindika San Francisco ne bamugamba agende aleete document eziraga mu kooti nti emisango egyo baagimuggyako. Bwe yazitwala ku Custom and Border Control San Francisco Airport bamudetaininga butenzi ne bamukuba munda. Kati family ye n'ekingiramu ne bamutwala mu kooti. Kati judge just yesterday had dismissing emisango n'abagamba there is not enough evidence to warrant deportation. N'amutisendinga free. Kati omukyalo ne kyamutaasizza due process amaanyi ga due process kuba yafunye chance egenda kiwa mu kooti. Okay. Naye baali bagenda muzinga buzinzi bati. Amuyoyo. Ekintu sikyabaddugavu bokka ba South America. Wa Ireland mu Bungereza. Kati kitegeeza any criminal record gy'olina no matter how long emabega ng'oliwa green card kunywa midde kulwana draga kuntu kubba buntu butono kasita bakuteeka mu system flagging abo flagging nti olina ekiriko tovaawo. All right. Kati omukyala naye yabadde issue. All right. Mpulira mbu Trump ya proposinze $9 mu 89 lwagenda okuwa $9.98. Lwakyo ayagala luwa abantu bonna baweebwa deportation orders bafulume ne batafuluma. agakola atya? Omuntu ng'afuna deportation order n'otofuluma ggwanga bwe bakukwata buli lunaku lwe wasigala gavumenti egenda kufayininga $998 padde. Nti bw'olema olusasula kyonna ky'olina oba wakola property oba wazimba nju oba wakola ki gavumenti ekiwowe bakusibe obukubanga wagambibwa ogenda n'otogenda. Jjukira America erina 1 million people abali under remove kuliko dizaayo be yagabira remove oba ekakasa nti tebafulumanga kakadde ekakasa mwekali okitegeera. Kati buli wobeera mu America nga walina kuddayo nga kuba bakuservinga deportation bukyalimu buli lunaku bagenda kukubala $998 almost $1,000. Padde. It doesn't make any sense. Muntu wamuservinga deportation kitegeeza ne authorization wagisazaamu ali ku ground yeeyiya kati omukwate omugabe buli lunaku lw'omaze njagala 1,000. It is just amateeka tegakola logic.
wembasi zirina wabakusibe ayagala ku creatinga that fear ogamba oba ntene kubanga ati abasajja bano bwe bandya bankuba ebbiru gavumenti ekubanja akakadde ka ddoola bankuba emabega y'emitayimbwa ndowooza kansikemu simanyi ayinga abantu bagenda kwefulawo omulesi nze awo nzikirira busikirizi California nengwa ku street omulesi California eri babakwata street era bw'oba eriirigo ne basobola okukwata ssebo senga wabeerawo eki bomulesi balina kampu mwe babeera naye senga obeera oli involved mu kumenya amateeka ne wabeerawo ekintu kyonna ekikuleeta in contact with the law enforcement ne bakuyisaamu bwe bati nga toli mu system era oba ogenda kumalirira mu migration detention center. ate nawulidde all illegal immigrants to register with the government kiri kiki ate ekyo all illegal migrants eyo yakireese ng'ayagala buli muntu atalina status bewandiise ne gavumenti oba visa yaggwako oba najja njagala kusaba asayiramu aganga tonnasaba benefit eyo yonna musoke mu registeringe abenga abamanyi nti muli registered ng'oluvannyuma olyoka osaba benefit gy'oyagala nti nfayiringa asayiramu ndi refugee najjangaza okukyala naye siddayo njagala kusaba asayiramu ayagala abantu abo bonna bakoleki baregistaringe before they apply for any status bw'oba oli 14 and above olina okuba nga okolaki nga tonnaba ku applyinga mu asylum olina sooka registeringa na gavumenti kyayagala with the effect from February 25th buli wambo yonna gy'oli ng'omanyamu here illegally kyatandika dda February 15th ye yali deadline bamutwala mu kooti ne bakiwakanya naye federal judge n'aba clearing n'agamba Trump administration they can move out with that requirement kati yonna migrant gyali bamugamba weewandiisa omala okwewandiisa tumanye gy'oli bakuwa appointment bagenda bakuggyeko engalo bakube n'akafaananyi obabulire n'address kw'oli bamanye gwe tukutegedde kati bw'onoosabanga benefit gyonna oba asayiramu oba oli refugee bagenda sooka kukebera are you registered with us oba toli registered kitegeeza kimenya tteeka wa violating etteeka erisooka kitegeeza first register ontegeera bulungi kaakati bw'oba olaba omuntu ali 14 and above agezaako kwensuwalinga for the security of the homeland n'ey'Amerika kati ate etteeka eryo yaligambye nti litwaliramu all Canadians abajja mu America ne babeera more than 30 days nabo yakibataddeko n'abacanada yagambye abacanada bw'oba omanyi nti oli mu America more than 30 days obugenyi bwo nawe olina okuregistaringa including abo betuyita ba snowbirds be baliwo be bajja ewaabwe eri omanyi wanyogoga nnyo abalinamu ku ssente bajja ne babeera e Florida throughout the winter nga bali eno ewabuguma ewaabwe wewakendeeramu ne baddayo manyi tebaagala walungi woowe tebaagala kuva walungi so abacanada baagala nnyo ebirungi babeera eno basinobaadi abo kati yagambye mwagala okulemera wano mbalaba bwe mujja temuva ku bugenyi bw'oba omanyi osukka ennaku asatu you have to register nga nzize kulya sente Miami bangamba sekuligisalinga oba ogenda suka Canadian teetaaga visa okujja wano naye bw'aba amanyi nti stay wano agenda gisukka ennaku asatu ayina okuregistaringa including be bayita baba niminga snowbirds be bajja ne bakasibe California mu biseera bya winter mu Canada babeere eno abadde babeera emyezi 3-4 yabagambye mu registering netteeka eryo sipya etteeka eryo libaddewo mu Migration and National Act since 1958 naye Trump yayagadde kuliapulayinga to everybody n'ali enforcinga maximum naye kati tunula obadde irigo weekwese omusajja yagala omubulire location yo akufuneko n'akafaananyi kyokka yakugamba yagala kukola mass deportation kitegeeza agenda kumanya woobeera ne bulijjo twamanyi nawo oli kuba Amerika erina abantu betemanyi nti gye bali bana batagira kufiza babuuka ebisenge temanyi gye bali kati beyagala baregistaringa amanye we basula ne we bali
abagamenti kati olyoka osaba kitegeeza ojja kuba tonnaba na kubisaba akulira oba okiraba omusajja akaaye. so kati embeera yeeyo alinamu ne kati n'abalala olaba kati ekirala ekyebaleeteddeko okwo internal revenue services eno ey'omusolo version yayo ya Uganda ebadde ekkiriza ba illegal abatali authorized to work okufuna individual taxpayers identification number ITN n'okolanga subcontractor kaluko oyinza okujja n'ogamba ndi makanika ng'okanikira abantu emmotoka bakusasula oba osaawa midde okola compound kati ofayiringa emisolo naye ofayiringisa IT tobeera IT number tobeera na social security tokkirizibwa kukola naye obeera nga subcontractor olinga nga independent contractor kati IRS yakoze agreement ne migration egenda sharinga information ne migration kitegeeza egenda babuulira your location your address n'amanya na buli kimu ate nga bwe baali baleeta ekintu ekyo okwongera kujja musolo mu bantu IRS yagamba confidentiality it will never share anybody's information with migration naye kati egenda bawa information naye gwe abo baggayo bamanyi nti baleeta $100 billion mu US economy aba bajja okolerayo ebyo abali like independent contractors ba illegal abatalina social security abatakkirizibwa kukola naye nga beekozesa bokka. Tumalirize muganda wange obubaka bwo obusembayo. Tugenda Boston. Okay. Mu convention. So buli omu mukunga twesangeyo. Boston ye yategese. Bagiyita batya? Yakati Buganda bumu North American Convention. Okay. Wane Seattle ndooza kati kano akanyonyi ka 737 nalabye ku listi y'abagenda tukajjuza. Tuwera n'ekinaana. Amina. Naye nze ngamba baganda bange bakyalina obuzibu mu kintu kyonna mukwatiriremu naddala kati ng'omuntu nga wadde wasaba asayira muyo yayitamu bakugambye green card ejja tenna omusajja ayimiriza tobeera tempted kusaba ki travel permit abasajja bali so trick bayinza okugamba ono green card eri mu process atusaba waka permit kyokola muwe waka permit eyo omusajja yayinza okuwa waka permit ng'akulinda ofuluma